أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وبعد. tumwebaza Allah nanyini buyinza obuwongezeza nga tuli balamu tena atuwa chance ne tubeerawo okusobola okubaako byetwongera okutereeza mu ebyo byatutuma ku dunia kuno. Tusaba Allah sembiyongera n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yatutumira abeere ekyokulungamya n'okulabirako okusobola okuba nga tutuuka gyali nga musimu kuffe. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Abaganda bange, oluvannyuma lw'okuba nga tutendereza ku Allah, nziramu okubajjukiza nga nange sejjeeko okuba nga tutenyo Allah tabaraka wa ta'ala n'okutuba nga tuteeka mu nkola byonna byatwetaaga mu qadri al-mustataa, okusinziira ku buli omu obusobozi bw'alina, n'okumanya nti tugenda kumusisinkana abeere nga atubuuza buli kimu ku ebyo byatutuma era n'ebyo bye tubadde tuwangala ku nsi nga tukola. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusaase byonna ebitusererako ng'abatonde, atutereereza embeera zaffe, ate atuteeke mu baddu abagenda omusisinkana nga basimu. Ezimu ku nsonga enkulu omwana Adamu z'ateekeddwa okuba nga ateekako nnyo essira, n'okuba nga yejjukanya buli kiseera, n'okuba nti azimanya nga bw'amanya erinnya lye, kwe kutegeera biki ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'okuwamulira obulamu bw'ensi eno. Ategeere biki ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'okufa kwe, biki ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'okuba nti azuukidde n'ava mu ttaka, kubanga ekyo la mahala teriyo buddukiro bwonna. Ebyo okubitegeera kimu ku biyinza okuba nga bikuyamba ennyo okusobola okuba nti weetereeza n'okutereeza wa gy'olaga. Nga n'ekimu ku bulungi bw'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu kwe kuba nti tebwaleka akantu konna kalungi nga kagasa omuntu okuggyako nga bwakamulagirira. Bw'atyo Nabbi sallallahu bwe yagamba nti ma kana min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. Hadithi ya Ibn Amr ibn al-Asir Muslim. Teriyo kalungi konna, teriyo nabbi yenna okujjako nga kyabanga kyabwatteeka gyali okubanga alagirira abantu be buli kalungi konna kamanyi nti kajja kubagasa. Wayunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, n'okubeewaza buli kabi konna kamanyi nti kayinza okubaviiramu akabenje gye bali. Kale nno nabwe kityo ffe eddiini yaffe terina kantu konna, obubaka waffe sallallahu alaihi wa alihi wasallama teyalika kantu konna nga kalungi okujjako nga yakatutegeeza. Temu mbeera yemu teyalikayo nsonga yonna erimu kukosa eri omwana Adamu okujjako nga yagimwewaza. Yatubuulira okuva ku butya bwe tweyonja nga tuli manjo paka omwana Adamu ng'amaze okuteeka ekigere kye ekisembayo mu jjana, na biki ebigenda kubeera mu jjana munda. Yatubuulira omwana Adamu nga tannaba kuzaalibwa byema atandikira, biki ebiriyo, n'oluvannyuma lw'okuba nga ali mu lubuto biki byebibaawo, oluvannyuma lw'okuzaalibwa byonna butya okuviira ddala emmanju paka ng'omaze okuteeka ekigere kye ekisembayo mu jjana, na biki ebigenda okubeera mu jjana. Eddiini erekeka, tusaba Allah agitukumbira, agitubeezeemu, atutegeeze eddiini yaffe era atuwe okuba nga tugyagala. N'olwaleero biidhnillah kyetugenda okwejjukanya nakyo bwe bubonero bw'enkomerero obwa types ebbiri, obunene n'obutono. Nga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nja kuba ntandika n'obubonero bw'enkomerero obutono. Naye wano naalyagadde okuba nga ntangaaza, kubanga abantu bangi ensonga eno yabasobera, naddala bamaseeka abagezaako okunnyonnyola ku nsonga eno bitera obbakyanga ne babeera nga bannyonnyola alaba obubonero bw'enkomerero, ate waliwo bwalaba nga bujja kubeerawo ng'obunene buvuddewo, ate nga alaba ng'obutono tabuulidde mu bubonero obutono, nekibeera nga kimusobera. I'lamu rahimakallah, ganda wange kimanye, nsaba Allah akusaasire nti obubonero bw'enkomerero obunene buli obubonero 10.
obubonero bwe bubonero obwegattibwako abayivu obubonero 10 ne baawukana bwe bubonero buli obubonero 6 obwegattibwako abayivu ne bubeera obubonero 10 obwagendebwa nabo obwegattibwako abayivu abasinga obungi newankubadde abamu tebabwegattako obubonero 10 bwe buliwa obubonero 10 ngenda kubala omukaaga obusooka bwe bubonero obwegattibwako abayivu bonna ne bakakasa nti obwo obubonero bwa nkomerero obunene. Akabonero akasooka addabba oba almasihu dajjal. Akabonero akokubiri addabba. Akabonero akokusatu tuluu shamsi min maghribiha. Akabonero akokuna akabonero akokuna nuzulu Isa bun Maryam. Akabonero akokutaano juja akabonero akomukaaga tugambye akasooka addabba tuluu shamsi min maghribiha addajjal. Akabonero akomukaaga ye dajjal. Naam, obubonero bw'omukaaga nga bwe tubwogedde bwonna bawulema babwegattako. Obubonero 6 addajjal kema ntandika nayo addabba tuluu shamsi min maghribiha tuluu shamsi min maghribiha. Akabonero akokuna tugambye nti nuzulu Isa bun Maryam. Kakutaano akabonero akomukaaga addukhan kekabonero akomukaaga. So obubonero nga bwobulidde 6 bwegattibwako. Wabaawo obubonero obulala obutegattibwako bawulema newankubadde nga abasinga obungi balabanga obubonero bwa nkomerero obunene. Kabonero ki khasfun bil thalatha khusuf, okumizibwa kwensi oba okweyawuzamu kwensi okw'emirundi 3. Obubonero 3 khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jazirati al arab. Wajja kubaawo okweyawuzamu kwensi enjuba gyeva obuvanjuba, wabeewo okweyabuluzamu kwensi obugwanjuba, wabeewo okweyabuluzamu kwensi mu kizinga ky'Abawarabu. N'akabonero akasemberayo ddala kwe kufuluma kwe kuba nti wajja kubaawo omuliro oguva e Yemen nga gujja gukuŋŋaanya abantu okubatwala mu bbaliro. Obubonero 10. Era obubonero obwo 10 owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam embaserabidde bwajjira mu hadithi ya Huzaifata bun Asid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu agamba nti ittala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa nahnu natadhakaru. Owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ittala alaina yajjana wetwali. Ittala yavaayo omulundi gumu, al ittilaa ye muntu okuvaayo omulundi ogumu n'abanga abeeyoleka. Yeeyoleka gye tuli omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa nahnu natadhakaru, twali tuli mu kubaganya birowoozo. Faqal sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma tadhakarun, nabuuza basahaba nti abange mubadde mujjukanya kuki, kiki mukubaganyako ebirowoozo? Bamuddamu ne bamugamba sallallahu alaihi wa alihi wasallama, basahaba bamuddamu bamugamba qalu nadhkuru saa, ya rasulullah tubadde twogera ku nkomerero. Yabanga emboozi y'abasahaba, olwaleero emboozi y'abavubuka mupiira, olwaleero emboozi y'abavubuka kapapula, okwawukanako n'abavubuka ne basahaba ab'omulembe ogwo. Abavubuka benjogera ku baali basahaba benjogera baali bavubuka ngaffe, balina ensonga ezaali zibanyumira ngaffe betulina olwaleero bebanyumira, naye kye baasinga okubanga balaba nti kyetaagisa okukubaganyako ebirowoozo n'okuwanyisiganya ebirowoozo yali nkomerero. Excuse me. Naam. Bagamba bebamuddamu ansi eyo nti ya rasulallah tukubaganya birowoozo ku nkomerero. Qala lahum sallallahu alaihi wasallam, omubaka sallallahu alaihi wasallam yabagamba innaha lan taqum, enkomerero eno gye mugamba gye mukubaganyako ebirowoozo tejja kubanga eyimirirawo hatta tarawuna qablaha 10 ayat, okujjako nga beba tennaba kutuuka mujja kulaba obubonero 10 nga tennaba kuyimirirawo. Idhan awo bawulema abasinga obungi bagamba obubonero 10 bwe bubonero obunene.
hatta tarawna qablaha 10 ayat mujja kulaba obubonero 10 akabonero akasooka yagamba sallallahu alayhi wa alihi wasallam ad-dukhan wad-dajjal ad-dukhani tugenda kumanya kiki dukhan kitegeeza omukka kati soko kikwate nti omukka kuba tujja kutuuka ekiseera tunnyonnyole omukka kiki kye baali bategeeza ad-dukhan omukka gugenda kuba mukka mukambwe nnyo naddala ku sayidi y'ababakanyi akokubiri ad-dajjal akabonero akokusatu ad-dabba ensolo tujja kujogirako ebigikwatako insha Allah akabonero akokuna tuluu shamsi min maghribiha kwe kuvaayo kw'enjuba ebugwanjuba bwayo kwe kuvaayo kw'enjuba obugwanjuba bwayo akabonero akokutaano nuzulu Isa bin Maryam kwe kumawo kwa nabbi Isa alayhi salatu wassalam akabonero ak'omukaaga Yajuj wa Majuj akabonero ak'omusanvu n'ak'omunana n'ak'omwenda khasfun bil mashriqi khasfun bil maghribi khasfun fi jaziratul arab akabonero ak'ekkumi yagamba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa akhiru dhalika n'akabonero akalisembayo naarun gujja kuba muliro takhruju min al-yamani gujja kuva yemeni taturudu nnasa ila mahsharihim nga gujja kugoba abantu okubatwala eri eyo gye bagenda obbakuŋŋaanyiriza almahsharu ekkuŋŋaanyirizo ensonga lwaki bayita mahsharu ekkuŋŋaanyirizo tolaba ekibuka ebiwuka bikuŋŋaanira mu kituli ne bakiyita hasharati ebiwuka ebyekuŋŋaanyiriza ewamu kati almahsharu ekkuŋŋaanyirizo kati nabbi atugambye nti wa akhiru dhalika akabonero akanaasembayo naarun gujja kubeera muliro takhruju min alyamani nga guva mu nsi y'eyemeni olwaliro yemeni gye muwulira eyo ey'amaanyi kati takhruju min alyamani gujja kuva mu nsi y'eyemeni taturudu nnasa ila mahsharihim nga gujja kugoba abantu okubatwala eri bwe bagenda okuŋŋaanyirizibwa n'oluvannyuma batandike okubanga babalibwa obwo bwe bubonero 10 obw'enkomerero bwe tugenda okulaba akabonero kamu ku kamu naye nga tetunnaba kubulaba taalamu ma'i jangu tubeere nga twejjukanya obubonero obutono mu bubonero bw'enkomerero ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallama atutegeeza yatubayanira mu hadithi naye nga sinnabajjira nyagala kusooka okubatangaza ti obubonero obutono waliwo obubonero obutono obugenda okubeerawo wa mu kiseera kyekimu n'obubonero obunene okugeza nga almahdi almuntazir kabonero kanene kagenda kubeerawo mu kaseera ke kamu n'obubonero obutono ate wabeerewo obubonero obutono obugenda okujja oluvannyuma lw'obubonero obunene ogezanga ki ogezanga arrihu kiki empewo egenda okujjanga mpewo ŋŋonvu efuuwe abantu abalibeerawo mu kiseera ekyo ejjewo buli yenna ayina mu mutima gwe la ilaha illa llah muhammadun rasulullah baveewo ku mugongo gw'ensi eno bafe empewo eyo then n'oluvannyuma falan yabqa ala wajihi l ard tewajja kusigala ku mugongo gwansi okujjako shiraru lkhalqi ebitonde bya allah ebisinga okuba ebibi wa alayhim taqumu saa abantu ababi abo be bagenda okubanga enkomerero ebasangawo enkomerero tegenda kusangawo bakkiriza tejja kusanga ku mugongo gwansi eno mukkiriza yenna agamba nti la ilaha illa llah ejja kusangawo shiraru lkhalqi ebitonde bya allah ebikyasinza okuba ebibi bantu naye nga bakufaawu nnyo bononefu nnyo bijja okubanga esangawo idhan wajja kubaawo obubonero obunene obubonero obutono obugenda okujja oluvannyuma lw'obubonero obunene nga bwe tugambye empewo eyo akabonero akalala era mu bubonero obugenda okujja nga bubonero bwa nkomerero obutono naye bujja oluvannyuma lw'obubonero obunene hadimu lkaaba hajara bajja kukoonawo kaaba eyo gy'ogenda okulambula olwaleero bannange mugende mukole hijja
mugende mukole hijja nga temunnagaanibwa gikola, mugende mukole hijja nga time tennatuuka bagikoonewo Kaaba. Kijja kutuuka ekiseera olunaku lukye mu nnaku Allah jalla wa ala akkirize, kubanga ye bwato byateekateeka, akkirize abalibeerawo aboononefu mu kaseera ako bakoonewo Kaaba. Ako kabonero kankomerera akatono akagenda okujja oluvannyuma lw'obubonero obunene. Ate wajja kubaawo obubonero bw'enkomerero obutono obugenda okubanga butambulira wamu n'obubonero bw'enkomerero obunene, ng'era bwe twagambye al-Mahdiyi al-Muntazar agenda okubanga abaawo mu kaseera ke kamu ne Nabiyullahi Isa alayhi salatu wassalam. Awo Luganda, obubonero bw'enkomerero obutono owekitiibwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu hadithi nga beri mu sahihaini, hadithi ya Sahal bin Sa'di as-Sa'idi ne Anas bin Maliki radiyallahu anhu, nga hadithi eno lafdhu oba enjatula yayo eri mu Muslim. Tugambye eri mu bitabo bibiri, eri mu Bukhari wa Muslim, naye eno gye tugenda okusoma enjatula yayo eri Muslim gye tugenda okwatula wano. Agamba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nti bu'ithtu ana wasaa kahataini, natumwanze n'enkomerero nga bwe mulaba engalo zino bbiri, fashabbaka baina usbu'aini, n'abanga yakwasaganya wakati w'engalo ze bbiri. Ekitegeeza okutumwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama kamu ku bubonero obutono obulaga nti enkomerero abanga esembedde, abantu mweteeketeeke kuba enkomerero esembedde. Okutumwa kwe sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa akhirul anbiya'i war rusul, nga ye mubaka asembayo mu babaka bonna ne bannabbi, kaali kabonero akalaga nti nno enkomerero emaze okuba nti eyimirirawo. Omwana Adamu kyalina okubanga amanya nti Allah biyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yagaa nti ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Kati babanga ye nabbi asembayo abaffe tewagenda kujja luvannyuma lwe, abaffe enkomerero terina kubanga eyimirirawo khalas, olw'ensonga tewakyaliyo nabbi mulala ajja, ekitegeeza wagenda kuba luvannyuma lwe nga nkomerero yeyimirirawo. Nawe kityo buli kintu kyonna kirina obuwangazi bwakyo, bwekibanga ekibiina kino kyekisembayo ate nga mu kaseera kyekimu ne nabbi waakyo ye nabbi asembayo, kubanga babanga ye nabbi asembayo ekitegeeza kyekibiina ekisembayo, ate nga ne buli kibiina kirina obuwangazi bwakyo nga bwe kiri ku buwangazi bw'abantu. Newankubadde nga obuwangazi bw'abantu bwawukana ku buwangazi bw'ebibiina byabwe, bimaana iffe tuli basiraamu naye obuwangazi bwaffe si bwe buwangazi bw'obusiraamu. Bwa busiraamu weebuli kati olwaleero bukyanga Nabbi sallallahu atumwa emyaka 1446, ekitegeeza bwe buwangazi bw'obusiraamu. Kyokka ate si bwe buwangazi bwaffe ffe tuwangaala 5 ku 6 ne tukutula ne tugenda, obusiraamu bwo ne busigalawo. Bwe kiba nti bwe kityo naye nabwe olw'okuba nti bulina emyaka gye tububalira bujja kutuuka olunaku mu nnaku bubeerenga buteekeddwa okubanga buva ku mugongo gw'ensi eno. Ekibiina abo abantu abakirimu bateekeddwa okuvaawo, kibanga beekityo kitegeeza enkomerero eteekeddwa okuyimirirawo. Era ne kibeera nti akabonero akasooka mu bubonero bw'enkomerero obutono kwe kutumwa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Naam, akabonero akokubiri n'akokusatu n'akokuna n'akokutaano n'akomukaaga n'akomusanvu tugenda kubulaba hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alladhi rawahu al-imam Bukhari fi sahihihi min hadithi Auf bin Malik radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Owekitiibwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba u'udud sitta bayna yaday as-sa'a, mubale obubonero 6 ng'enkomerero tennaba kuyimirirawo. Obubonero nno obw'omukaaga si bubonero bunene, wa innamu bubonero obutono, nti ebimu ku bubonero bwe mugenda okulaba nti enkomerero munnange esembedde, mubaleeyo obubonero 6 mu bubonero bw'enkomerero nga buli obunene tebunnaba kutuuka, kubanga agambye bayina yadayi saa, ng'enkomerero eneetera. Kitegeeza buli obunene, kuba buli obunene bwe tuwulaba betutuga khalas biweddeyo,
naye kasita buno obutono butulaga nti waliwo obujja mu maaso buno bwe tuwulaba nga buweddeyo batumanya buli bugenda kutandika. Atugambe sallallahu alaihi wasallam udud sitta baina yaday saa, mubaleyo obubonero mukaaga ng'enkomerero tennaba kubanga eyimirirawo. Kabonero akasooka mauti, okufa kwange. Kasatula bango mbaka sallallahu Allah mujjuludde nga tomanya oba oliawo enkomerero eneetera okuyimirirawo. Okufa kumbaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam abebitiibwa kyali kimu ku musiiba ogusinga okuba omunene, oba gwe musiiba kye kizibu ekikyasinza okuba ekinene ekyali kitomedde omusiraamu yenna awangalya ku muzibu w'ensi eno. Nabwe kityo Nabbi sallallahu atugamba nti buli bwofunanga ekizibu kyonna gezaako jjukira okufa kwe sallallahu alaihi wasallam bwe buzibu bwekyasinza okufuna, kubanga ffe olwaleero obutabeerawo bwa mubaka sallallahu alaihi wasallam ebizibu ebisinga obungi tubitomera lwa butabeerawo kwe. So singa abaddewo yalibadde nga atulungamya mu bintu bingi, yalibadde nga atuteekamu amaanyi n'okulaba nti tusobola okutuuka ku bintu ebyenjawulo. Naye okuvaawo kwe kyekizibu ekikyasinza okuba ekinene. Teriyo kufa kwa mwana, teriyo kufa kwa taata, teriyo kufa kwa maama, teriyo kusalwa kwa ssente kukyayinze kufuuka kizibu eri omusiraamu ng'okufa kwa mubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwoyo amutegeera value ye, oyo amutegeera value, amutegeera qiima, amutegeera ekipimo kye sallallahu alaihi wasallam. Omuntu amutegeera obulungi akimanyi butereevu nti okufa kwe sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyekizibu ekikyasinza okubanga kyatomera abasiraamu, n'olwaleero kyekizibu ekisasinza okuba ekinene. Kyetugamba nti wajja kubaawo kizibu kikyenkana luvannyuma lwa kuvaawo ku sallallahu alaihi wasallam. Atugamba akabonero akasooka era nga kyekizibu ky'abasiraamu ekinene ekisooka kwe kufa kwe sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akabonero akokubiri ke yagamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma fathi baiti al-maqdis, oluvannyuma tujja kuddamu tweddize omuzikiti gwa baiti al-maqdis. Thumma mutan, oluvannyuma okufa okw'amaanyi. Al-mutan kwe kufa okw'amaanyi, okujja okubuutikira ekibira ky'obusiraamu oba okwabuutikira omuma y'obusiraamu. Agamba sallallahu alaihi wasallam thumma mutan ya'khudhu fiikum kaq'asa al-ghanami, ya'khudhu fiikum kaq'asa al-ghanami, okufa okwo kugenda kubanga kubatta nga boolaba ekiwuka ekiri embuzi ne kizitta be kizikola. Thumma istifadatu al-maali, oluvannyuma sente zigenda kuyitira abantu babeere nga balina sente babalira mu trillions. Gye buvuddeko abantu sente bazibaliranga mu miliyoni, bamiliyoniya ku kyatufunye mu ggwanga tulinamu 10, kati essaawa eno abantu bali mu biliyoniya. Kagenda kutuuka ekiseera nga abantu bali mu triliyoniya, ekitegeeza nti sente abantu bagenda bazifuna buli muleme bwe gutambula abantu bongera kufuna sente. Essaawa eno okugamba nti triliyoni, amawanga ge gabeera nazo ge gazibaliramu. Kigenda kutuuka ekiseera nga abantu be bali mu zitiriyoniya, batiriyoniya bwe tulina ku bitundu ku byalo. Olwo ng'oba amawanga gali mu ki simanyi wa wali ennyukuta endala, naye gajja kutuuka gabeere nga gali mu ssente ezo. Idhan Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti muniraba essente nga zibuutikidde abantu nga buli muntu ali mu bulamu obweyagaza alinga nga ali mu jjana, mumanye nti essaawa obudde butuuse. Agamba sallallahu alaihi wasallam ekigenda okulaga nti abantu bagenda kuba ne ssente. Thumma istifadatu al-maali, abantu bagenda kuba ne ssente nga nnyingi. Hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinar fayadhallu sakhita, okutuusa omuntu nga bamuwadde dinaari 100 asigale nga tasiimye. Omuntu okufuna okuwa zaka, kankukubira ekizampo, oyinza obutamanya bukulu bwa kigambo dinaari 10 Nabbi kye yayogera. Dinaari 10 sente mpitirivu. Omuntu okuba nti awa zaka ateekeddwa okuba ne dinaari 20. Edinaari 20 eza gold zirimu grams 85 eza gold. Bikiba nti kiribe kiti ekitegeeza abamu bukadde nga 10 n'okusoba. Kati ezo ze dinaari 20 kati ziri kitya ku dinaari 10. Abamu bukadde kiko, abamu biliyoni. Naye omuntu oyo bajja kumuwanga sente dinaari 10 fayadhallu sakhita, asigale nga simu kwekyo kimuweerera. Ekitegeeza nga laawo sente butono bwe weebuzeemu omuntu wa trillion, ba biliyoni, kati ba Bill Gates, ba Elon Musk,
n'abagagga abafaanaganako ngaabo omuwa ssente mmeka asiime dinali 10 kina kimukola obukadde 10 tebune kye bumukolako bwa Uganda billahi alayka kijja kutuuka ekiseera nga ne baziwa akola ku street alaba temuli agamba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma fitnatu la yabqa baytun min al-arab illa dakhalathu oluvanyuma wajja kujjawo ekikemo tewajja kubaawo nyumba yonna nga ya muwarabu okujjako nga ekikemo ekyo kijja kugiyingiramu baulama balina ebigambo bingi ku nsonga eno abamu batugamba nti TV abalala essimu bezajja baga nti essimu abalala empuliziganya ez'enjawulo bezajja basooka kugundi ku zikompyuta baga ti kompyuta simu olwava erabika essimu Allahu a'lamu bi muradi rasulihi Allah yamanye ekituufu omubaka we kye yali ategeeza ffe tetusobola kusimba kuli nti yali ategeeza simu oba yali ategeeza TV newankubadde nga ebintu ebyo nabyo bikemo ababa babirina bifuuka ebikemo gye bali omuntu bwaba ne TV asobola okuyitibwako esswala oba n'agisaala mu bulumi bwaba nonno nga omuntu ali addicted ku bintu ebyo omuntu bwaba n'essimu asobola okubeera ku ssimu n'akolerako buli zambi lyonna essimu yasembereza abantu abakazi abeetunda mu mayumba gaabwe oli ku buliri weebase omukazi akweramuliza bwadde eno bwakola bwati ebyekisiru byonna n'abikola n'abimalayo ekitegeeza nti essimu kyafuuka ekikemo eri abantu abamu kyokka ate nekifuuka ekyengera nga kati mmwe abatulaba essaawa eno ku mikutu eyo eri abantu abafaanaganako nga mmwe tusaba Allah ayinjiwaze bangi ababafaanana iran nabbi atugambye nti wagenda kujja fitina tejja kulekawo maka ga muwarabu yenna okujjako nga ejja gayingira ekitegeeza tejja kulekawo maka ga muntu yenna okujjako nga fitina ejja kuyingirawo oluvanyuma n'agamba sallallahu alayhi wa alihi wasallama thumma takunu bainakum wa baina bani al-asfar hudna oluvanyuma wajja kubaawo endagaano wakati waffe ne wakati w'abazungu endagaano eyo endagaano ya mirembe etejja kuba nti ekkiriza abasiraamu okulwanyisa abatali basiraamu n'abatali basiraamu ejja kubanga ebagema okuba nti balwanyisa abasiraamu endagaano eyo essaawa eno weeri ng'era okuvvuunula okusinga okuba okwangu kubanga kyali tekibangawo mu history bukyanga obusiraamu bujja okutuusiza ddala mu mwaka gwa 1945 lwe baakola endagaano ya UN eyateekawo wakati w'amawanga emirembe okubanga tegalumbagananga ne kufuuka okulumba munno nga musango sawaun gw'olumbye mu basiraamu nsi ya busiraamu oba nga si ya busiraamu tokkirizibwa kubanga omulumba kati endagaano eyo yateeka wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu mirembe ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yagyogerako n'agamba nti oluvanyuma thumma takunu bainakum wa baina bani al-asfar bani al-asfar be bayiropu babayitanga bani al-asfar abaana b'owa kyenvu bannanyini kale ya kyenvu abalimu olwa kyenvu yenvu bani al-asfar be bayiropu westerners endagaano eyo eri wakati waffe nabo ndagaano ya mirembe tetukkirizibwa kubanga tugisazaamu naye nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ku nkomerera ya byonna fayaghdirun bajja kubanga babalyazaamaanya enkomerero ya byonna bujja ku kyolunaku mu nnaku fayaghdirun nga bwe kiri nti gwe muze gwabwe endagaano bagiveeko batulyazaamaanye fayatunakum tahta 80 ghaya bajje batulumbise nejje nga liriko wansi waalyo bendera 8 tahta kullu ghaya 12,000 nga buli wansi wa bendera waliwo abajasi 1,200 kuba mwaka faanani nga amawanga oba bendera z'amagye 8 naye nga buli wansi wa bendera waliwo 1,200 be bantu abagenda mu miliyoni naye abantu abasoba mu miliyoni bagenda kujja kulumba nsi za busiraamu kyekibaleese okulumba olw'ensonga endagaano bagivuddeko baagala okutwala ebyobugagga by'obusiraamu babyeddize nga babyeddiriza ku bwereere n'okusaanyaawo obusiraamu bwennyini ako kabonero kakubiri ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama obubonero omukaaga bwe tulabye mu hadithi eyo nsaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugasa n'ebyo abitere ku mizaani y'emirimu gyaffe emirungi tujja kutandikirawo biidhinillahi tabaraka wa taala tulaba akabonero ak'omusanvu n'ak'omunana n'okwambuka tujja kugenda tulaba akabonero kamu kwobwo obubonero Allah bw'anaaba asobosezza okubanga tulaba
naye nga teweerabira nti tukyali kubonero obutono bwetuli mu kubanga twejjukanya, then n'oluvannyuma tujja kuddayo emabega we natandikidde twejjukanya akabonero kamu ku kamu mu bubonero obunene. Era insha allahu tabaraka wa taala bwe waliwayo ebibuuzo tujja kubanga tubisindika ku nnyamba eyo gyogenda okulaba wansi wa screen, obeere ng'osindikako ekibuuzo oba okuba essimu obeere ng'onnyonnyola insha allahu tabaraka wa taala. nsaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala asiime atatu okubanga tukozesa ebinene. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.